Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkujjukiza nti kyokola kya mutawaana nnyo. Omukulu David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform ye ne banne abakulu mu kibiina kino bakawaŋŋamudde oba essaawa zino buli omu yenna gw'abadde yeesunga okulaba omukolo gwonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agutadde mu kifo ekinene. Njagala okutegeeza nti kati essaawa yonna tugenda Kololo. Waliwo ebbaluwa eyawandiikiddwa nga abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bawandiikira Permanent Secretary owa Ministry ey'ebyokwerinda, Ministry of Defence, ne bawandiikira ne Ministry ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga, Ministry of Internal Affairs, nga babategeeza nti twetaaga okubeera nga tweyambisa ku kisaawe eky'Kololo. Ngenda kuyitira mu bbaluwa eno olabe ebirimu, naye nga biraga nti ekibiina ekya National Unity Platform nga kikuza emyaka gyakyo ena okuva lwe kyalangirirwa bategeka okubeera nga omukolo guno bagukolera Kololo. Ebimu ku bibeere Kololo Ceremonial Ground kye kifo ekimanyiddwa mu Uganda ekiri official ewabeera emikolo egya buli kika. Wano wabeera n'omukolo ogw'okulayira. Singa omukulembeze yenna aba awangudde obukulembeze ayina kulayirira Kololo Ceremonial Ground, omusajja talayira kwolwo nga gwokyali eyo. Redson TV weekuumireko bino byonna ojja kubeera nga obimanya. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu singa agende Kololo, kino kiba kizzeemu essaala z'Abannayuganda abasinga obungi ababadde baagala babadde nga basaba Namboole nga basaba emikolo egimu batukkirize tugikolereko mu bifo ebigazi bwe biti. Kakati n'olunaku olwaleero abakulu mu kibiina kino bawandiikidde ab'ebyokwerinda, Ministry of Defence, ne bawandiikira abavunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga, Ministry of Internal Affairs, nga babategeeza bassebo twagala ekifo ekyo ekya Kololo Ceremonial Ground, ate nga sina kukyetaaga bwetaazi okumanya bakyagala. Ngenda kusomera mu kiwandiiko kino ewasemba nkulage kye bataddeyo. Bagambye nti ne wekiba nga kwolwo olunaku lwe twagala anniversary yaffe ey'omulundi ogwokuna, ne wekuba ng'olwo olunaku luli occupied, ekisaawe kiri occupied, ffe at least munaatuwa olunaku lwonna mutemuwulira lwe mwagala, naye by all means twagala okweyambisa ekisaawe eky'Kololo, Kololo Ceremonial Ground. Njagala nkusomere mu bbaluwa eno ogiwulire bulungi nnyo. Ebbaluwa yawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2024 ng'eva ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule ng'egenda the Permanent Secretary, Ministry of Defence and Veteran Affairs, avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako, era ne bateekako ne address yaabwe ne bagiwa omutwe request to use Kololo Ceremonial Ground to commemorate 4 years since the unveiling of the National Unity Platform, nti tusaba oba tuwagala mutukkirize tukozese ekisaawe ekyo ekya Kololo Ceremonial Grounds tubeere nga tukuzizaawo amazaalibwa gaffe ag'omulundi ogwokuna ag'ekibiina ekya National Unity Platform okuva lwe twakitongoza. As you may be aware, the National Unity Platform was unveiled to the people of Uganda on the 22nd day of July 2020 with the mission to transforming our country and ushering in a new Uganda based on the principles of democracy, good governance and social justice. Nti nga bw'okimanyi bulungi nnyo mukulu Permanent Secretary ow'ensonga z'ebyokwerinda, nga bw'okimanyi obulungi ennyo nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kyayanjulwa eri bannayuganda mu butongole ng'ennaku z'omwezi 22 gwali mwezi gwa musanvu omwaka gwa 2020. Ennaku z'omwezi 22 mu gw'omusanvu 2020, kati ennaku z'omwezi nga 22 ogw'omusanvu 2024 tugenda kuweza emyaka 4 oluvannyuma lw'okubeera ng'ekibiina kyaffe twakitongoza mu butongole era ne tukyanjulira bannayuganda nga kiyimiridde ku miramwa gino wammanga okukyusa eggwanga lyaffe okulingiza Uganda empya nga tusinziira ku bukwakkulizo oba nga tulina ky'oyinza okuyita principles eya democracy, enfuga ey'amateeka, good governance, obukulembeze obulungi, social justice, eddembe okubeera nga weeriri. Over the past 4 years, the party has reached various milestones but has also faced numerous challenges. Oluvannyuma lw'emyaka egy'ena ekibiina kyaffe kiyise mu bizibu bingi newankubadde ng'era n'achievements oba bye tutuuseeko nabyo si bitono. We have decided to hold an event to commemorate 4 years since the unveiling of our party on the 22nd day of July 2024. Nti twagala oba tusazeewo okubeera nga tukuza olunaku lwaffe luno olw'omulundi ogwokuna
ennaku z'omwezi nga 22 omwezi gwena kuba guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka wa 2024 tugenda kuba nga tukuza emyaka gyaffe ena. The event is organized under the theme 4 years of NUP, the milestones reached, the obstacles encountered and the glance into the future. Nti egimu ku miramwa negigenda okutambulirako omukolo gwaffe guno gugenda kutambulira ku nsonga zino wammanga nti emyaka ena egy'ekibiina kya National Unity Platform ebirungi byekisobodde okuba nga kituukako mu myaka egy'ena n'okutuusa ku bannayuganda ne emiziziko gye tuyinza okuba nga tusanze n'ebyo bye tuyinza okuba nga twetegekera mu biseera byaffe ebijja mu maaso ng'ekibiina ekya National Unity Platform. Bino no babiwandiikira mukulu akulira ebyokwerinda oba Permanent Secretary owa Ministry ey'ebyokwerinda, Ministry of Defence, bamutegeeza ebirungi NUP byetuuseeko nga bwe bagenda obyanjulira eggwanga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gw'omusanvu 2024 nga babategeeza tulunaku lwe twalaniveeringa ekibiina kyaffe era tugenda kuba nga tulukuza tulage ensi bye tutuuseeko, tulage ensi bye tukyalemereddwa, tulage ensi naye bye tusuubira okubeera nga tukola naddala nga tumaze okukwata obuyinza. Naye nkugambye awo mu Kololo Ceremonial Grounds omukulembeze yenna addako waalayirira, simanyi lwaki basazeewo baguteeke mu kifo ekyo era teweewuunya nnyo nga waliwo okulayira gwe tosigala gy'oli olina okuba ng'ojja tomanya. Tugende mu maaso n'ekiwandiiko wano nga bagamba we accordingly request to hold this event at Kololo Ceremonial Grounds, nti n'olwekyo tusaba emikolo gyaffe gino tugikolere mu kisaawe eky'ebyemikolo ekisangibwa e Kololo given its historical significance as well as the anticipated number of people at the event. Nti olw'ensonga ezimanyiddwa nti ekisaawe kino kyekitera okuba nga kikolerwamu emikolo gy'eggwanga. Omukolo guno gulabika gwa ggwanga nti ekisaawe engeri gye kiri nti kyekikolebwamu emikolo gy'eggwanga, naffe tusazaawo omukolo gwaffe guno engeri gye guli gwa ggwanga tuguteeke mu kifo ekyo. N'ensonga endala lwaki tusazeewo ekifo ekyo nti tusuubira ennamba y'Abannayuganda nnyingi nnyo. Jjukira baavaayo ne bategeeza nti ekibiina kya NUP kyakawandiisa abantu obukadde 18 okubeera nga bakaligisitalinga okubeera bammemba mu kibiina ekyo. Kati singa abantu bano obukadde 18 bonna basalawo okujja tusobola bateeka ku kitebe kyaffe ekisangibwa wali e Makerere Kavule, kyovola nga tusazeewo tubeere nga tubasaba mutuwe ekisaawe eky'Ekkololo ensonga ya ggwanga tubeere nga tutambulizaayo omukolo guno. We shall begin at 9 AM and finish at 6 AM. Omukolo tujja gutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya tugumalize ku ssaawa 12 ez'olweggulo. We have been advised that these public grounds now fall under the supervision of your ministry. Twategeezeddwa nti nnyabo oba ssebo akulembera ministry ey'ebyokwerinda oba Permanent Secretary baatutegeezezza nti munnaye emikolo nga gino ebifo nga bino biri mu office yo mwe tulina okuba nga tusaba olukusa. Please advise on the required fees and other modalities. Kati nowulira gono bagamba tetufuddeeyo gwe tubuulire ssente mmeka ze mwagala tutegeeze ku bya ssente n'ebintu ebirala byonna bye mwagala tukole ffe tujja bikola kubanga tuwagala kifo. Ne bawunzika nga bagamba please note that if for any reason the grounds are not available on that day, you may give us any other day on which the grounds are available of our use before the end of the month of August 2024. We shall adjust our program accordingly. Looking forward to your prompt and positive response. Wanono ne babategeeza mu kuwunzika nti twagala okitegeere nti ne bwe munaaba muyina ensonga yonna ey'okwekwasa nti oba ekifo kiri bize oba ekifo tetukkirizibwa mu mikolo ku budde buno mututegekere olunaku lwonna mwe lwe muwulira nti lwe mwagadde tulukolereko, mututegekere olunaku lwonna lwe mulaba nti ekifo weekiri tubeere nga tukozesa ekifo ekyo kasita omwezi guba nga tegususse gwa 8 newankubadde nga birthday y'ekibiina kya NUP eriwo nga 22 ne bwe munaatusindika mu gw'omunaana ffe tujja kubeera nga tugenda mu maaso n'okukozesa ekifo olunaku lwonna olunaaba lutuweereddwa. Nassaako omukono David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina kya NUP, ne bawaako kopi Secretary ow'ekitongole ky'ebyokulonda Electoral Commission kubanga ekibiina kino kiba kigwa mu kakiiko ak'ebyokulonda era ng'ennaku z'omwezi 10 kugamba ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini gwe tulimu nnaku ntono emabega. Kati okwosa ejjo ng'ennaku z'omwezi 10 omukulu Secretary wa Electoral Commission Ssaabawandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda yarisiivinga
era n'ateekako ne stampu nti tugireceivinze ebbaluwa yammwe era tusuubira okubaddamu mu bbanga eritali lyewala. Yeyo stampu gy'olabye wansi eva mu kitongole oba mu kakiiko ak'ebyokulonda ng'essaawa yonna bino bigenda kuba nga bikkirizibwa owulire ekibiina ekya National Unity Platform nga kitadde omukolo gwakyo mu kisaawe e Kololo. Haji Abudu omusomi w'edduwa ono akutegeeza nti gwe alina obuzibu mu nsonga z'emirimu, alina obuzibu ng'ebyenfuna bigootaanye, gwe wenna atawanyizibwa ebizibu ebya buli kika osobola omukoonako n'abeera ng'akutaasa mu nsonga ezo. Ne bw'oba toli mu ggwanga lya Uganda ng'oli bweru wa ggwanga osobola okuyitira ku WhatsApp eri 0752 447 156 ensonga zibeere ng'ate zigguka bulungi nnyo. Kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli tukyagenda maaso n'okuba nga tukuweereza.